Domunanga otsalo Sheebah kalungi kw'otadde Spice Diana sirwakugwa bannaye anti buli lukya bwebadde bupya bweyongera mbiina mu maaso awo ate ye Susan Makula ng'akaaba gakomba olwa Bujingo okumuzaako omukyala omulala ate ye Teddy Bujingo mukwano asambira waggulu nga jjaazi byonna mbiina bannange ate munnaye bo bakadama babagambye mulekere okuvuma abantu bwe munaakomya empisa embi abantu bajja bayamba naye nga mukyavuma abantu temugenda kufuna muntu abayamba bannaye nenga mugamba mutya ate ye Sb4 ne Anteira nabo mbayina mu maaso awo kansubire buli bulungi bambi enkola yaffe mbasaba video mugimpeereka like era nesaba mukwano gwe wena atuna kusubscribinga no ku buyinza lesha Suvia News timukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kyemba ngendanga okuteekangayo era mukwano nsaba kuba singa likinga video eno ate nange mba ngenda funa amanyi agabawo updates ndala naye kanga batuuseko obujuvu anti bwentyo nkutandise ne Sb4media kw'otadde ne mukyala we Anteira munaye omanyi bajjaaji ba guno bo omulimu oba ogw'okubanja bagukolera ddala bo kasita balaba nga mukoze empaga bwe paba ekiddaku mukwano babeera babanja mwana kati munaye bano abantu babadde bamaze akabanga nga babagamba munange Sb4 byonna by'okola obikoze naye omwana munange omukyala ng'akyebuusa munange omukyala ng'amaze akadde nga tetulina kye tulaba naye munange Sb4 yamaze n'awulira omulanga gw'abajjaaji yamaze n'awulira omulanga gw'abashoneroz era bwenjogera saawa zino mukwano Anteira alima amatuusu kyekiri ku sayidi ezo munange teyayagadde batawonya yagambe anti mwaboogere naye kankole kikankube goolo enywera munaye bwenjogera yo goolo yanywedde dda tege gali ku sayidi ezo obutereevu kankutwale wa Sheebah kalungi naye nga sinnakutwale wa Sheebah kalungi abamu bagale munange Anteira oyo akola ki asobera olw'olumu omulaba ng'alinga alina olubuto mwatoola munnange ate neyimaana neyibeera nga takola ki nga talina olubuto mukwegamba ali awo abuzaabuza naye bagambe kati lwine naye waba talina mukwana Sb4 olina okufuba ennyonyo olina okufuba okulaba nga omuntu ono okola ki omuguno omwaka munaye mbu ng'atuwaayo ka bebi kugamba bo babeera bamanyi n'ebiseera ne bannaye bajjaaji ba kuno ye ate ebya Sb4 nga tubitadde ku bbali bwentyo nkuvuze butereevu paka wa Pastor Bujingo munnange amawulire agali mu nkubo gagamba mbu Susan bamuzaako dda ate munnange ono gwe yazzaako ye ebintu yabiyisiza ddala mbwanguwa era saawa zino ali lubuto naye yamupangisiza sayidi zeeyo ng'emunyonyo kati omukyala agaba mukwano ekimala nkoye okunteekamu nkoye okubeera mu kasirise nkoye okubeera mu kimpowooza ke kaseera nange nveeyo nkole ki nange nveeyo njogere nti munnange kati abakyala olina babiri kuba twali bali tobala Teddy Bujingo naye Teddy Bujingo bayawukana era munaye wenjogerera saawa zino ye Susan Makula mukwano byamuweddeko dda byamuweddeko bannaye takikkiriza naye oba abasajja baagala kiki simanyi na kumanya ate ye Teddy Bujingo mukwano yasambira waggulu nga jjanzi agamba munnange naawe kokiwulire nga bwe kiruma kokiwulire mukwano nange wakintuusaako naawe yesaawa okole ki naawe yesaawa okiwulire kugamba bye mu sayidi ezeeyo kati wamma oba nze mbeere ttiimu ki leero naye sirina ttiimu kuba ono yalwawo okuzaala ate oliye n'agamba kampisa embyanguwa naye omukyala agamba omupya omugole munnange singa Bujingo tokkiriza bye nkugamba singa tompa bye twateesa ke kaseera nveeyo nkuswaziswazi muki mu bantu bye biri mu sayidi ezeeyo naye maama ye Susan Makula kyolina omanya kyamuwedde takikkiriza era yagambye bannange abasajja mwagala ki bannange wano Bujingo nga wannimba nongamba oyagala nsinzika biki nondaga nti maama w'abaana omukulu tosobola muddira n'enguma naye olaba ofunyeyo omukazi omulala oba kikyoyagala mukama ate ebyo nga tubitadde ku bbali enkuvuze paka wa Sheebah kalungi kw'otadde Spice Diana munnange ono ye omwana omuzinyi dansa Rita ye ebintu yabyonoonedde ddala era bwenjogerera nga ye Spice Diana yagenze butereevu ku Instagram n'agenda na unfollowinga Sheebah kalungi naye ekyo kyeyakoze oba ate ndaba tekyetaagisa kati olaba naye byebiri mu sayidi ezeeyo munaye bano abantu emabegako abo baali balinga abateredde nga balinga abateredde era nzijukira Sheebah kalungi we yakola concert wali ku Serena Spice Diana yagenda bulungi nnyo ne bayimba oluyimba ne baperforminga ku stage egyo emu abantu babiri ne baddamu n'oluyimba kugamba ng'olaba bali mu masanyu naye munnange abantu bagamba tekisoboka kuba biri kuliko omu apretendinga munne naye munnange amazima gamaze okuvaayo ne galaga nti buli Sheebah kalungi yali apretendinga ne Spice Diana nga naye apretendinga bye biri mu sayidi ezeeyo bannange mulimu ate maaso ngenda kukuwa ka video kajja Ichuli nga agamba
bakadama bannaye bakadama mufune kumpisa bannaye bakadama mwetereze mugende ebweru ne muvuma buli omu ne muvuma buli kiramu kasooke mbibatuuseeko ate eyongereyo mu maaso n'amawulire amalala kimaze okukakasibwa Sheebah Kalungi yatuma Rita Dancer okwogera agambe nti no Spice Diana tamanyi kuyimba ku stage live munange Sheebah tayogera afuna abantu batuma oba nakozesa ebikolwa byebiri ku side ezo banange ono do utalo bakazi n'abakazi ate nga bonna bakola omulimo gumu simanyi byo gye bigenda kuggwera olaba banange Sheebah tayomba olaba Spice Diana yageze namwani flowing ku Instagram naye talina kye yanyeze mube n'omukulembeze asobola otuuka mu bakulu si buli omu otherwise mukyakunkumuka ng'enseenene tubaagala nnyo mukola nnyo mwebale nnyo naye muyina overassumed importance muyina omugaso gwe mwerabamu ogw'amaanyi mu kantulo oguli overboard ate nga temuli ba corporate temuli ba engineers temuli ba pilots temuli ba diplomats no kakati mwe mwenna abali mu bwakadaama abaana abasome China abasomera government we bakola ekizibu nga kibatuuseko nga mu covid government will run faster nga tebatono kumwe organization to be organized kintu kikulu nnyo n'abantu abali Saudi nabo obulamu bwabwe bumatalinga ne mu America abantu bafa ne mu Dubai ne mu lasimwe mweka mubere n'obukulembeze temujja lowooza nti olw'okuba ikyuli nja kwogera naye sinza aboogerera mube n'omukulembeze yune ina obukulembeze abantu balina obukulembeze abuganda bulina obukulembeze mu ngeri ey'enjawulo muyiga okwekolamu obukulembeze kintu kiri important nnyo okitegeera so kibi nnyo abafiiriddwa mugezeeko okwekontaktinga mu mbeera ennungi mukimanya abasajja batemu abo ate ne mwe provokinga ne mwebaka ne baba olusi babakwata nange nkitegeera tebayina mpisa omuwalabu talina mpisa nyweza akasente kakole kaleete e Uganda itayichuli ba ku nnyonyi ng'oli Canada ng'owonye ng'olinga Kayima ng'olinga muna wa Deriki ng'omyansiza until you do that bwo bwakadaama ng'obugendamu olowooza bugendamu wobulimu wakabutuukamu tebubangako bwangu it's not a bed of roses. Ladies and gentlemen, kino kikubeeremu toyita woyina koma don't overassume importance tosuka nolowooza bakadaama yes muli bangi muli bato muyina amaanyi naye era nziramu nkugamba you are not the priority of the country. You are among the priority, but you are not the only priority. Abantu we bali abazalibwa abafa mu byalo ettaka liriyikira abafa enzige be babbente mu Kalamoja. So it's not only you. It's not only you. Simwe mweka mwate mulina wala. Yes, mulina wala. So mubere very organized muyina okuyiga ne mufuna obukulembeze omuntu oyo omukakamu asobola projecting ekifaananyi kyammwe awe kubavuma kubawemula kubeeyambula kubakola biki mukola ebintu bingi nnyo naye mwalemu okweteekamu obukulembeze mulonde obukulembeze nga mubuwa ekitiibwa omu from Abu Dhabi omu from Doha Dubai mubene leadership y'abantu nga 6 8 ku 10 oba 2 naye ng'ebali presenting ate mugiwe ekitiibwa we mujjo sobola obayamba ensonga za